gwe naye kumide ku Redison TV webali kubanga okyaliko kyokola kya mtawana nnyo. Redison TV atanaba kubanga osubscribinga kyenkusaba genda ku YouTube yo teekamu Redison TV osubscribinge okwate ku kide kya notification ate oberenga tomisinga bubaka bonna. Nina ebigambo bya Lord Mayor Erias Lukago byenjagala owulirize wano ku Redison TV ambadde mpita ayita nengwa katambi kano nengamba sijja kalekayo kubanga gana mawulire gabadde gasaanikidde wiiki eyewedde ensonga za FDC ensonga eziri mbyobufuzi ebirala byonna babadde mawulire gadde gasaanikidde wiiki eyo ewedde amawulire ga FDC n'amawulire amalala g'ebyobufuzi gonna tugateekako wano ku Redison TV era atanaba kubanga obitegeera era eyakatuuka osobola okukkirira mu vidiyo yawe enkadde n'obanga oyongera okubanga olaba ki kyenjogerako ate ne vidiyo ezigenda okuddako kubanga ffe tukyabaweereza buli weekend tuba tukuwa ebibadde mu wiiki wano wokka ku Redison TV nange Sebambulire Patrick nze mbeerangawo nga nkuweereza omulodi w'ekibuga Erias Lukwago byebyo ebigambo byenjagala owulirize ate tubeere nga tweyongerayo mu ddakiika ezitali zeewala ka vidiyo si kawanvu nnyo kampimpi njagala okawulize tubeere nga tweyongerayo nnyo ng'omulaba byakola ate ng'ogwe ino omuwabula ate nga tikyawo asigala tikyawo masuli teyo sijja wasomera primary tikyawo bakyaliyo musanga mu mpisa ez'obuntu omuntu eyakuteekako ettaffaali n'akusomesa okaluubirirwa ng'agudde mu nsobi kakati neegendereza nnyo ku nsonga eyo mbadde ekisooka nkimaze nti bwe yava Kabanyi n'ayingira kati asamba nejazza tomanyiiyo oba ateeba eno oba ateeba eri tomanyi yasamba busambi kati paapa ali mu kisaawe wakati naye okubiri ngimaliriza ensonga ega nti omwoyo Honorable Nandala bwe yamuwandiikiramu ebbaluwa ng'amuapointinga ye gwakulwana ng'akubase mu June Lukwago ne Besigye n'abalala ate ono ye agamba mwoyo gye muli ebweru muveeyo twabasajja tubalwanyisirize munda mulekera balangira obubbi mukimwanyisa ekibiina kyammwe tulwanire munda kakati eyalonda ne gwe balonda omwoyo gunnemye okutegeera naye ndaba tegukwatagana kifaananako nsonyiwa kino Museveni gwe yagamba nti Mao bwe yakola endagaano ne Museveni n'agamba nti Museveni tugenze kuteesa dialogue Museveni n'agamba ebyo si bye twakola mu ndagaano tebiriimu ne babeerawo ne bakaayana ku ndagaano wampa ekifo kola ki Mao neyetuuma byeyetuuma oli namugabe byewetuuma siri nakutuma nina okutya eri muganda wange sawa yonna bajja mwegaana ku byayogera ebyo n'ogenda ne layini eyo akwadde okukulu obwo anyway ekyo nakyo nja kwepimira kankoma ku ekyo ekyokusatu y'ensonga ya Honorable Nsibambi ogamba nti mujje munda era temusuulawo byefo temukola ki nze ndi ku NEC emyezi ng'ebiri egiwedde egiyisaine twatuula nga toterebuka bamwenda aleeta roadmap elections yalinga ya acting kati Electoral Commission nimbabuuza basibo ne banyawo ono toterebuka bamwenda muwe ekitiibwa yali munnamawulire is a senior member of the party muwe ekitiibwa kyange ekitiibwa kyalina naye ne bagamba etteeka libatteeka mu delegates conference nga balondawo ekitiibwa Nsibambi okuba ye chairman w'Electoral Commission yaki yekibiina yalina okubiriza okulonda mwamugoba ebyomunju tebittotolwa owayo yali akyeyalinga olukiiko Nandala nga mwalinga Secretary General balyoka boogera ebigambo nga Nsibambi bw'atayagala kibiina nga bwe yakirekawo nga bwe yakola buli ki n'omugambo ebyo totubulira nga bwali owa Nuupu oyo n'eyo yawagira Nuupu eyo yafandinga totubulira oyo takyali memba in fact mu bye tugenda okugoba mu kibiina Nsibambi kwali ku list olwani ayogera poa president Amuriat ne Nandala abalonzi ate nebagamba nti nkugambye emyezi ng'ebiri nebagamba mmwe kambabuulire ekintu ky'okugobagoba ekyo kyemwogera mwagoba wano Ingrid bwe muti omugobyi ono omugobyi buli Wini Kiza yagenda ku lulwe naye njogera ku baagobebwa obugobebwa na Nandala awandiise mabaluwa kakati ne bagamba bannange kye tuba tukola mulinayo miniti yonna nti NEC yatuula nega nti Nsibambi omulimu yagusuulawo n'olw'ensonga eyo tugwadde tuterebuka bamwenda totubuuza ebyo ne bagamba totubuuza ebyo
ffe tugenda na bigenda maaso nsimambi wa nup no ekyo si kyengendako okusinziira ku structure z'ekibiina ne delegates conference yasembayo 2017 nsibambi chairman w'electoral commission yalina okubiriza okulonda naye bagamba omulimu yagusuulawo kati mulimu ebintu bibiri nsibambi olwaleero muganda nganya osanyudde nnyo ng'alaga obwagazeera ekibiina nogatayinza kusuulawo omulimu tayinza kukola ki naye bali bagamba omulimu gw'electoral commission yagusuulawo era ne gumugobya ekyokubiri ekiri ku ekyo nsibambi muganda nge kwe kugamba bali kwe kugamba nti bamusikiza omulala ate nga tebayise mu tteeka kyekugambye era kikyala wange mu mateeka bamuggyako ekifo kya chairman w'electoral commission alabirira ebyokulonda nga yalondebwa delegates conference mu FDC mu mateeka nga tewaliwo resolution nti oba delegates conference etudde yamulonda oba national council oba NEC ne bagoba bugobi ne basindika kakati ekyo bakitadde bali nandaala nkindeeta ku kyokuna atwala obuyinza ng'omu obutali mateeka atamulonda ekindeeta ku kyokuna ekyetteeka era nandala akozesa obuyinza bwe akozesa obuyinza obutali bwa ssemateeka mu kibiina amala omugoba mu kifo ekituufu kyebamulonderamu akubiriza ebyokulonda muntu y'omu akozesa ekitali mu mateeka alonda lawyer senior lawyer yes lawyer teyakirabye ekyo teyakirabye wenagambye neeteredde olupimo teyakirabye lawyer ekyo kyange ekyo kikyo nze neetereddewo oluwanyi we saagala kusukka balonda lawyer teyakitegedde ekyo saagala kusukkawo kakati nga ssemateeka waffe ono nazze naye kopi njirina wano OFDC mu nnyinga eyasatu eraga nti singa wabeerawo ekifo kyonna ekikalu egamba bweti nti where it is impractical to hold a delegates conference by reason of difficulty in convening the same or any other relevant organ of the party, a person shall be appointed by the National Executive Committee to act in that capacity, pending the decision of the relevant organ. Nti singa kibeera kizibu okutuuza delegates conference oba national council naye nga waliwo ekifo ekyereere omuntu yenna ajja kulondebwa mu kifo ekyo National Executive Committee neeka eyo okwentuula nja kutwala mu kawaayiro namba 25 akalala 27 akassemateeka waffe standing committees no 25 siseyo 27 caucuses of the party shall be established. Ngenda bivunula mangu ddala ngenda bizaamu nsenyi wamala okusoma kano bivunula nja bivunula there shall be established the following party caucuses. A parliamentary caucus. The parliamentary caucus shall be composed by all members of parliament of the party. The functions of the caucus shall be to advance the interests of the party in the national legislature. 3. The caucus shall elect its executive in accordance with the regulations approved by the National Executive Committee of the party. Bwe nsigatta obuwaayiro buli bubiri akasoose ke nasomye akaga nti singa wabeerawo ekifo singa wabeerawo ekifo nga kyereere mu kibiina nga temusobola kutuuza lukiiko olunene olwa delegates conference oluvunanyizibwa omukulonda NEC lwe lukiiko olufuzi olw'ekibiina lunaalondanga ekifo ekyo lunaalonda omuntu anaagira abeera mu kifo ekyo okutuusa nga delegates conference etudde n'ekijjuza kati bw'okisoma ne kana akawaayiro aka 25 koogera ku caucus nti wajja kubeerangawo caucus ya ekibiina mu parliament. Caucus eyo ng'ejja kulonda abamemba b'executive
bamemba b'executive bakulirwa whip yaba Nampala ye mukama waabwe naye olwokuba ekya Nampala kisukka ku caucus kubanga Nampala ne party ne act emwogerako ne rules za parliament zimwogerako na buli kimu so nga bwe balonda caucus NEC ebeera instrumental mwekyo mukawayiro kali nti NEC yali tudde kuba yereta ne guidelines NEC yali tudde ne ganti kale tulese Nampala then Nampala ne bagenda ne balonda executive tekiriyo gemateeka era tekiriyo temuli mukawayiro muno nti president secretary general analonda ngomuntu ne bokomawo ate ku nsonga endala ne bokomawo owewadde olupimo kwekyo kankomawo kakati ekisembayo bakavaako abantu bayinza okwerabya Lord Mayor era Deputy President wa bw'otunuulira abantu abalondebwa mu Delegates Conference kuipo mwali bw'aba tali kubanga gundi gy'ositing nti Delegates Conference we bateriiwo bayogera ku babaka abantu abalondebwa mu Delegates Conference kati ng'ekya chairman wani wa Electoral Commission ekyo kyo mbutuufu kyogamba nti NEC eronde kubanga Delegates Conference teriiwo whip alondebwa mu rules of what kankiddemu kuba ndi mudde rules of parliament kirungi nagambye ono senior wange mateeka aterekkyala wange sagala nnyo nange ninabawuliriza kali njagala genda mu ekyo njagala genda mu ekyo kyennyini Uganda ngamanyi doctrine eya ejusdem generis kinagai sagala genda yeyo waliwo gye bayita ejusdem generis rule no sagala nnyo bigenda kyo mugenze ne muleeta amannya ago mulimu ababyogera olw'okwagala okweragalaga nzireta mulimu ababyogera nedda temuntwala mu category nedda nze ekyange kyakuyigiriza sensitization gwe mulimu gwendiku wano somesa abawuliriza rule eyo muganda ng'agimanyi singa etteeka lirisinga ebintu nti kino ne kino binaakolebwangawo ebiti ne wabaawo ekitateekeddwawo naye nga nakyo bwe mukitunulira mukigwa mu kkowa eryo rulu gye bayita ejusdem generis egamba nakyo kiba kigwa omwo ebifo ebya Delegates Conference weebiri ne article 30 gye byogeddeko ebyogerako kituufu kyayogera tegamba nti tekiri express nti Delegates Conference yeneerona naye bwogenda mu ejusdem generis rule mu kifo ky'okugamba nti secretary general yaba alondanga kinoomu waliwo ne gye bayita golden rule of interpretation ogendako na NEC kuba oba olina obuyinza nze waliwo vacancy mu kifo kyange kyendimu kati ekya deputy president nga gyositibwa gye busebugwawo avuddewo abuuza tugenda kukola tutya nga Delegates Conference tenatuula waira akawaayiro akawa president okulonda aba deputy secretaries maka ono munene toyinza mulondera mu deputy secretary zinote mayor deputy secretary ono deputy president bagamba tugende mu kawaayiro 30 tulondere mu NEC era NEC netuula wali abampagira n'abatampagira kakati mu nkoleera y'emu gye mbadde ndeeta ku nsonga ey'okutaano nti power atuula awandiika ebbaluwa agamba oyo Lukwago ngenda kumugoba oba namugobye namututte mu kakiiko yagala yantutte mu kakiiko era mu bbaluwa n'ateekamu n'ekigambo nti nze nabalonda yantadde n'abalala ba deputy secretaries naga oyo nze namulonda nimpulira nga nnyomeddwa ate nga wulira ne ssemateeka kwegamba ekyanumye nnyo nti Lukwago wa lulovulo nomutako kyoka discipline atagenda lulovulo ayimbirira yaki bamuyise mu kakiiko k'empisa teyagenze article ya 26 gitunuulire kyeyogera ne ya 27 naye specifically ya 27 egamba ki ya constitution ya FDC committee on discipline there shall be a committee of discipline at national level. The national committee shall consist of a chairperson who shall be one of the vice chairpersons of the National Delegates Conference, Organization and Mobilization Secretary, and the 4 committee members elected by the National Delegates Conference on recommendation of the National Executive Committee. Delegates Conference ya 2017 ya jirimu nezibaddewo
delegates conference tetuulanga kulonda bammemba batuula ku committee ya discipline ya kwasampisa ekyaganyira okuba kugenda mpuliriza ku ekyo kati bwe bati balondanga oli n'akwata n'awandiika ebbaluwa n'agamba afunyeyo simanya chairperson LC5 chairperson no Samorata owotuka I think otuke n'agamba nti kati gwe nkulonze obeere chairperson bugenda ne mu article ya 28 waakiri akatono ennyo baali bulekedde obwo obuyinza kubanga biriggwa ye national chairman mu article ya 28 egamba nti national chairman yanaavunaanyizibwanga ku bya discipline mu kibiina. So president talina we bamwogererako nti asobola okwogera ne kakiiko ekisooka delegates conference yekateekawo neri bwe bekataddewo kali mu ofiisi ya national chairman yabiriggwa eyakuyisadi takimanyi kyekugambye nti waliwo kuje bakoze ku constitution era ekyo kizingazinga byonna nti muminsi bambi bw'obanga foboloza nti tulwanira bweru ng'ate tugamba nti ssemateeka w'ekibiina weebwe ekitiibwa ateekebwe mu nkola ate gwe n'olowooza nti ate ffe abali mu ssemateeka kubanga ekibiina si kizimbe in fact ffe abali mu ssemateeka w'ekibiina ffe tuli mu kibiina. Yes, abiwulidde ndowooza mubitegedde bulungi nnyo bane sijja kubiddamu kubanga wano ku Redison TV w'osinzira okubanga ogoberera w'osinzira okubanga owulirira amawulire ngaago ebyo Lord Mayor Lukago abadde akyaddeko mu program gye bayita Parliament yaffe ku Radio CBS n'omukubiriza waayo amanyiddwa nga Medi Nsereko Sebuliba so kati ffe tusalawo ate tukajjeyo tukakuleetera naawe obeere ng'oyongera okukalaba webale kubanga kwoli ku Redison TV webale kubanga osubscribinza atannaba kubanga osubscribinga bambi nkusaba genda ku YouTube yo teekamu Redison TV osubscribinge ku mukutu ogwo okwate ku kide ekyo kya notification obeere nga tomisinga bubaka bwonna